Yesu yatulaga nti okukkiriza teweetaaga kunene. Beerawo n'akatono bwe kati ng'akaweke k'akaladdaali. Leka kutunulira abantu n'obawa ekitiibwa ekisinga ky'owa Katonda. Togulumiza mulogo, togulumiza mulabe, gulumiza Katonda. Togulumiza ndwadde, togulumiza mbeera, togulumiza bigambo by'abantu. Yes, basobola okugamba gundi yakwogeddeko, ate eri gye yayogedde ye darling mbu gwe toli. Kati bw'aba yayogedde kitegeeza olwo oluggi lweggadde. Katonda bw'olaba alukkiriza lwegale aba aguddewo enzigi mwenda. Katonda bw'olaba akkiriza oluggi lumu lwegale manya nti aguddewo enzigi mwenda. Bw'oddamu n'okubayo akasimu nga tebakuliiko, mangu nnyo kimanye nti Katonda ayina waggudde. Weeteeketeeka okuyingira wasinga we baggadde.